Jukiranga esala abalungi nsanyuse okubalaba nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsuddemu eddakiika 2 zokka, mujja kunsonyiwa si mu bugenderevu. Njagala nnyo okukwata obudde naye ekikulu kasita nzize ekyo kye neebaliza Katonda ate nammwe ne mbasangawo. So share the video tubeere nga tugenda tulabe nga tumalayo byonna nga bwe birina okubeera. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 lunaku lw'abakyala bingi nnyo ebibaddeyo. Njagala okulwagaliza abakyala mwenna omukyala w'oli mbagaliza olunaku lwammwe kuba ffe ezisigadde zonna zaffe mwe mulinayo 2 olw'abakyala n'olw'abamaama. Zisosola nno wano oyinza okuba nga kati wooli naye ate nga luli tojja kubaamu era nga toliimu. Kati mwe mulina 2 kati 362 ezisigadde mu 3 zonna zaffe. So kale olunaku lwammwe mulunyumirwe naye naffe mutwagalizangako ne ku zaffe zonna. So mbaniriza mu kifo kino mu lunaku lwammwe obubaka bwe mbalinako nja bagamba ebigambo bitono. Bayibuli egamba nti ekigambo kimu kimala amagezi okutegeera. Olunaku lw'abakyala mutegeere abakyala musobola ddala okuweereza Mukama, musobola okuweereza eggwanga lyammwe, tebabalimba. Muve ku by'okubakwereza ne mubeereyo nga bakakwerege kugamba nga gwe baagala okukozesaako yekka gwe baleeta. Bwe baagala Madamu Sadolini ne bamuggyayo ne bamweta ku lw'okuba alina byayisaawo. Bwe baagala Nabbanja ne bamuggyayo ku lw'okuba bawe musaafiiri alina okusengula ebyalo. Kati ne baleeta maama Mabeere ne bamuleeta ne bamuteeka wali gwe Prime Minister okuyisaawo ebyabwe. Ebyo si bye ŋŋamba. Ŋŋamba gwe osobola okuweereza Katonda ebyaddala ate osobola n'okuweereza eggwanga lyo. Mmwe abakyala wamma mmwe nze kambabire kino ekintu nkyogera nnyo. Enjiri ey'endagaano empya ey'okuzuukira kwa Yesu eyo Katonda yagiteresa abakyala. Yes, malayika yamugamba genda obagambe kuba gwe weewaddeyo okujjanga ku ntaana. Gwe baziise osobola okugendawo nga baziisewo maama wo tukusindikeyo mu matulutulu. Amatulutulu ogamanyi? Mu matulutulu Mariyamu yajja. Olulimba ndwerabidde luntemeredde wano. Mu matulutulu Mariyamu yakeera. Ndwerabidde njadde ojjukira enkya. Mu matulutulu Bayibuli jjo twasomye nga Yesu azuukuka mu matulutulu nga bukedde naye ng'enzikiza ekyakutte. Hold on. I'll call you back. Sorry. Now, mu matulutulu Mariyamu yagendanga yekka olw'omukwano gwe yali alina mu Yesu, engeri gye yamutegeeramu. N'agendayo. Magdalena n'agendayo. Era yasooka okuleeta enjiri y'okuzuukira. Mukama n'amugamba genda obagambe, genda obabuulire. So mmwe era oli omukyala oba lwali lugambo
oli omukyala yatambuza olugambo paka naawe lwe lwakutuukako nti Yesu azuukidde. Muno musaaga pokopoko. Omukyala oli yalina olugambo. Bona yabagamba muli wano mutudde. Ng'oli azuukidde taliiyo. Petero muli wano mwebase. Mwe abatambulanga n'omusajja. So bannange mutambuze enjiri. Abakyala obubaka tebubamala mbo tweyongereyo n'obubaka bwamwe ku gundi ku lunaku lwammwe. Senga yali musajja nga ye yasooka okulaba bino ebintu senga tonnabimanya. Senga tonnabimanya nti Yesu yazuukira. Senga tobimanyi. Naye oli omukyala yatambuza enjiri. Kwe kulaba nga naawe okimanyi. Kyogamba tukimanyi nti no yazuukira. Omanye yasooka okyogera. Whistleblower. Wama Mukama bawo omukisa n'obwo obubaka bwammwe mugende muweereze Mukama, mugende muweereze eggwanga lyammwe, mugende mutambuze enjiri. Kyovulaba ye Museveni yakoze bw'ati kino ekisanja yakutte bakyala. Mugende mubagambe emyoga. Mugende mubagambe. Si bo batambuza emyoga egitaliiwo. Tegiriiwo naye omukyala akunnyonnyola emyoga. N'otuule waka n'olinda emyoga. N'ogamba omukyala mulindeeko sina ssente mulinde emyoga. Mulinde emyoga abaana bajja kusoma. Tulinda myoga. Kulwokuba omukyala ye yayogedde. Abasajja basibya amatayi ne bajja bawulire enjiri y'emyoga. Babadde bamanyi baddeyo n'emyoga. Genda olabe ekifa ku NSSF. Omukyala yazze n'agamba amateeka gonna ngamaze agagenda okugaba NSSF. Naye sebo oyo ayogera muwala wa Bote. Era muwala wa Bote yakuŋŋaanyiza abantu ku NSSF. Neba naye Mukama nkwebaza kubanga sina sente mu NSSF. Nze muwala wa Bote ampite. Muwala wa Bote ampite ngende nnone sente ate gwe tuzikumye. Ate omusajja yayogera oba enjiri yatandise. Banna osiimibwa ngenda kutandika eno video. Ani Lutamaguzi yagamba bwati mmwe mukuba kyakaali naye tewaliyo NSSF. Bagenda kutoolayo abantu 7 bo babawe abo bakube kyakaali naye ng'abantu 7 bonna babaganye. Era omusajja bamugambye obulako essaawa 6 okuweza emyaka. Obuzako essaawa 6 zonna tonnaba kuweza myaka genda owoze emyaka oba genda kunnira okyuse ebiwandiiko. Ate luli wali muddugavu. Mwe mwekuba sadoliini. Si mwe mwekuba sadoliini. Naye wano nga si yegwe wano nga wali muddugavu. Etteeka ligamba omuntu bw'aba akyuse tebamuwa. Kati genda weekuba kiwi. Okomewo tukuwe ssente. Muwala wa Bote. Kasita muwala wa Bote yaleese amateeka n'otegeereza ssente temugenda zifuna. Abo ngenda kugendawo mu politics. Mbadde mu kigambo kya Katonda. Mugende mubuulire enjiri abakyala. Mugende mubuulire enjiri. Omukyala nga yabuulidde enjiri asobola okukozesa eddoboozi lye lyokka. N'abuulira enjiri abantu ne balokoka lwa ddoboozi. Yes. Asobola okutambula mu butambuzi bw'ati ng'abuulira enjiri ng'atambulira mu nnamba 7. Abasajja bonna wonna ne balokoka. Ebyokulwanyisa tulina bingi. Bible gamba put on all the full armor of God. Zonna n'ozambala n'otambula mu butambuzi awo mu nnamba 7. Bani abaluganda Mukama ffe yeebazibwe. Bani mukimanyi nti Yesu alokolera awonya. Kale bwe mubanga mukitegedde Mukama bawo omukisa. Ne bakubuuza osabirawa. Ne bagamba nsabira gindi ne bajja bagoberera kirala. Katonda n'abakwatirayo. Kyovulaba ng'omukyala yatambuza enjiri oli ey'amazuukira. Naawe okimanyi nange yantuukako ebuwama gye nnali. Nali buwama nga ndi mu mirembe gyange. Nga tulina mu byaffe tuteredde ne batugamba Yesu yazuukira. Yazuukidde. Mukama bawo omukisa. Ezo eddakiika zibadde z'abakyala bokka. Sisuubira musajja kubanga owulidde ebigambo ebyo. Bibadde by'abakyala. Tugenze mu programu y'olwaleero. Tuyinayo NUP European Chapters. Second diaspora retreat Amsterdam, Netherlands. Ngenaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga. Enaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga 2022 eggwanga 3 ogw'omusanvu 2022. So mwenna ab'omu Europe abali mu European Union please wenna osobola okujja mpulira mbunaawe wammwe just bulinnya train noyita mu ttaka. Bo tebalina nsalo ng'eyagundi ng'eyeegatuna ate gundi agigadde ate
golinyayo train eyita bweti mutawo mutaka wezio ebulukukira Island zio ngeri Amsterdam so kugamba mwawo ebintu mwabigonza so booking ngo budde bukyali tusisinkaneyo olaba nange ngenda wabula mukama kino tekindeka kino wakiri ku vivi nsigazaako amabwa naye ngenda kusimba vivi kukikwatagana ne wano lituliteno Amsterdam njagala ngende waliwo omuntu eyansuubiza waliwo omukyala ali awo gundi omwana we asomera mu akademi ya Vandasa mukwano gwa Vandasa nnyo njagala Vandasa ngende wa Vandasa nzirize sente zange eza beti yandiise obukadde bwange butaano bwe nali ngenda okulya Stoke City ne mukuba goal Vandasa bwe ndi mulaba obubwo butaano yantwala Vandasa waliwo omukyala yangamba omukwano gwa Vandasa ye tyo omulabye Vandasa wuno konze weesirikire maama chance yino nyine ensonga nyingi ezinde zintwalayo gwe bwoba osaaga tutereka obusungu bwaffe Molini skinika yakyo ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu don't forget ababadde balinda delivery zammwe I think mwazifunye kuba nayogedde naye nga ya delivery nze era ne receipt nazirabyeko bw'oba tonnaba kubifuna nga tebinaba kutuuka naddala abali mu US making sure sawa yokka yebulako naye ebibyo byasimbula dde okuva mu UK bijje sawa yonna bigenda kukutuukako now kansokene buno obuntu butono bubiri ku byembadde njogera oba busatu obutuukiridde nabagamba ku kitaba boda olwaliro nfunye report eggulo wokka bwagenze okukya nga Northern bypass eriko emirambo gy'ababoda ebiri nga babalekedde bihelement na bijaketi nga boda zo zagenze nabagamba ababoda musigale mu lockdown munyuke sawa ze mubadde munyuka luli mwagaana ffe twakoowokaaba hennaku tusobola ojuwulira ku mutima naye twakoowokaaba ababoda mwebereremu ebyo byamugamba mbwe sente simanyi zifunika kiro luli mubadde mu lockdown mubadde temulya bwe zikubula emisano n'ozifuna kiro kati zizo bazifunye babiri mulundi gumu tubagamba temuwulira ekyo sigenda kirwako nabagamba wano mugenda kulaba ebibiina by'abazungu ebitambula okujja simanyi kubuulira njiri simanyi missionaries ba missionaries abalukumulunana bakomyewo babulukuse ne madamu Sadolini abaleese simanyi mbuno babayita hope biki babayita Christian UK all away from UK Hope Christian Aid Missionaries with Madam Sadolini era mbona bagenda kugaba ebintu ebiyamba simanyi humanitarianism biki mulinyisiza sabuni mulinyisiza omunyo engoye zigulikako Petero Kaloli tagulikako kakati fobulamu mumaze okubugira ogundi okubukalubya mbu mutuletera abazungu bajje batubwe fere tulina mikono waliwo omukyalo omunyankole n'omuwala mu biseera bya covid abazungu bajja nga beevuzaavuza eggaali yeye waffe omukyala yali ayambadde ekikooyi nabagamba iroko gyendi iroko gyendi jamugamba gye wano covid wo muzunzazunza wano covid iroko gyendi nanga aba ba missionaries mu bagobe ewaffe enjiri twagibuulira dda tetwagala bimissionary byabwe mbuno bimissionary omusajja Ssekabaka yayita ddaba missionaries ne babuulira enjiri kyaggwa tetwagala njiri yabwe mbuno organization ezibaddewo NGOs ezibaddewo juzi Museveni zonna yazigala mbuno mbi zonna yazigala n'abawambira ssente abalala n'abagoba mu ggwanga why now ziri eziruddeyo Uganda ezibadde zikola egundi juzi yazigalawo n'ozigoba n'azigoba kati atuleetera abazungu iroko gyendi bannange mubagobe ne bwe bajja ne kadi ya Madamu Sadolini mugikwate mugiyuze oba mugyoke mubagobe abo be bazze okutuziŋŋamya obwongo
wano twayogera abana basajja nabagamba babadde balina theory ebbiri emu etuukiridde je nabagambako ne teacher Lumbuye yajogera mbuno ono omwana agenda simanyi mbuno agenda ku retiringa mbuno ajja mu active politics kakati nakibagamba nabagamba bwenti agenda ku retiringa amaje neke ya NRM etuule Museveni retiringa emirimu gya NRM omwana bamuwa okubeera chairman wa NRM anti bote bamuyita president abere chairman wa NRM then NRM emuletenga fulaga beara okusooka byonna nzenga omwogezi wa UPDF omwogezi wa maje kanjogere statement eno eva mu UPDF oyo mwana tumuwonye fenga aba UPDF abadde liability abadde atumenye tasobola kudduka tasobola kutambula teyesobola talina magezi abeera atamidde kakati oyo bwali tayalinga tukabe tukole kitumuwonye agende namwe mumuwulire fenga UPDF tumuwonye eyo statement eva mu UPDF gwe kasitondaba waliwo omuntu omu yagamba mulaba oyo omwana musirikale wa Museveni mulaba oyo omwana ne bane mumwegendereze oyo mwana musirikale wa Museveni omala namugamba omu yangamba kasita watandika okugamba nti oli munyarwanda waliwo omuntu yangamba nti nkwegendereze oli munyarwanda ndi munyarwanda kati nze nkoleki ndi munyarwanda ndi wa UPDF kakati nkoleki so nga UPDF bannange tuwonye omugugu gw'omwana oyo omanyi teri kintu kizibu nga kubeera na muntu gw'oyamba buyambi talina kyayinza kwekolera naye ate neyo gy'olaga njagala nkubulire gwe mwana gwe waliyo nnyiniyo eyo gy'ogenze waliyo nnyiniyo nkubulira saatuuka ng'omanyi genda onywa omwenge gwo genda okwerega ebibyo ebyobufuzi biveeko eri waliyo nnyiniyo nkubulira naye ffe nga UPDF twebaza Katonda omulungi ow'ekisa atutikkudde omugugu omwetikka omwana teyeetikkika muzito muzibu omugamba dduka tasobola tambula omwana tatambula kati nno yavula tasobola bannange UPDF tuwonye bannange nekyo nakyo ndowooza mukirabye bulijjo mugamba tujja wano kukwerega muddangamu njagala okwebaza mwenna omanyi message nyina nnyingi nnyo ekyamazima message kati zinnemerawo juzi teacher Lumbuye yagenze n'atajja ku Sande message ne ziika kate teacher Lumbuye gundi storage neze nabadde nfunzizaako ne ziddamu ne ziyiika buto naye njagala okwebaza mwenna gyo twakuba omulanga okusonda okutuddukira ku nsonga ya Mpoma satellite again njagala okubebaza esente nazirabye abasobodde okucontributinga naye sinaba kutuuka ku message simanyi oba omuntu obanga nga yasindise n'atambuulira nti nze nsindise ngezaako okugoba message ntuuke ku bantu abasindise wakiri okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye message sinaba zituukako naye togamba nti kwegamba olubaweereza nga mmwe mutema nedda ssebo tuli mu kuddamu message ngende nga nzituukako emu ku emu nja kuba nga mbagamba mwebale nnyo mwebalire ddala okutudduukirira omulimu gujja kutambula kubanga mutukwatiddeko tusaba mwongere okutukwatirako in fact ekimu ku gundi ze nnina wano ku Friday Janet yagambye bwati agenda ntungamo okusisinkana abantu abamugamba abamanye nnyo family ya Babi Kyagulanyi meeting egenda kubeera wa Janet entungamo era agenda kusisinkana abantu ab'entungamo mu meeting esembayo okulaba kiki bagenda okukola family ya Babi Kyagulanyi ogikolako effujjo so abantu b'entungamo mubeera alert bazadde ba Babi first family first bwenjogera first family sigamba last family kyenjogera nkimanyi first family emagere mukitegeere nti abazadde baffe bagenda funa ataaka Janet meeting egenda kutuula wa Janet byebyo ebimu y'ensonga lwaki tubasaba mutuyambeko twongere ku lenzi kasatu nazongerako
tungamo tujja mujjayo kubanga ebitundu bingi tukoma bweru naye butunaba twongedde ku omanyi kiti guno omulembe muzibu tusobola okujjayo ne tuzuuminga ne tumuleeta nayogera nga tumulaba tumuwulira bwe tumuzaayo bwe tukima omulala gwe bawa akazindalo gwe tukima gwe bawa akazindalo gwe tuleeta so mwebale nnyo mwebalire ddala buli asobola okwongera okutukwatirako waliwo ekifo kiri ntungame w'oyo omukazi oyo eyafumbiza omuwala watuula waawo miitingi ez'obulabe naye buli lw'ozuuminga bw'oti oleeta ddirisa buli lw'ozuuminga bw'oti oleeta ddirisa oleeta kisenge kaakati saawa etuuse tuyingire munda awo erwakitula n'entungamu nja bagobayo mulimba wamma mwebale nnyo mwebalire ddala abatukwatirako mweyongere okutukwatirako mukama abawa omukisa era ne inginiya kwali nomulabye dda yayiseewo omumanyi simwogera nga yaliwo asooka kwambuka oba nakkirira nendyoka mwogera nti wuyo mulabi now ebiriwo ekintu kino nakyogerako kibanga ekibula kikomyewo mujjukire nanga agamba nti baweze okutunda ebijambiya ejambiya enso ng'olungamba gulo olusosaawo omuntu obulenge naye ngombo nengikomya sikulanga omuntu asaawo omuntu obulenge ne bagamba ASP ye yatulagira awo kasooka ensimbi wakati mujjukira ngamba buuza nti abaana bamwe bagenda kusoma nti abaana bamwe basoma UPDF yakubye omwana amasasi mbunna abaana baganyi mbunna abaana bayombi lwaki temutulaga Man U ne Arsenal awo omulambo ne gugwa masasi kakati abaana bamwe basoma temwaba kimye yokusomero atago masomero abiri simanyi bambunne eryawa simanyi omwana yagambye kale mubaddemu ne Man U naye ate n'akawunga kabadde kabi ate nga tubagamba tebatugira ogwo mulambo gwagwa wali oyo muzadde senga yampuliriza ne mugamba totwala mwana nawe tamutwala abaana bamwe basoma kati ate abange banatera okudda ku ssomero ate mwe abamwe bawummula si kyekyo abange banatera okuddayo poliisi mujjukire nanga agamba nti ebijambiya biwereddwa muwulire kino ekintu mugenda kukiraba next week okujjako bakitwale bakituula awantu bakifurashing kigende mukitambuze buli asobola salayo ekintu kino olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 waliwo konteyina ey'ebijambiya obubazzi n'ebisse eby'ekika ekyo ebitali bya bulijjo mu fashion etabeerangako Uganda. I repeat, yamaze dda okutuuka ku Mombasa okusinziira ku meeting gye babaddemu. Yabaddemu aba revenue, yabaddemu aba police n'aba UPDF ne Museveni nga boogera engeri gye bagenda ogikwata. Bagenda ogikwata ng'ebimu bigenda kuba byayiseewo dda biyingire mu northern part of Uganda. Lwe banaakwata bino poliisi ekola okunoonyereza ekwate n'ebirala ku points nga 3 nga biyingidde. Naye bye banaakwatira mu konteyina bijja kubaako empapula nga biraga Kyagulanyi ye yabiwodalinze. Listen, mbabuulira next week mugenda kiraba kubanga bagenda kikola next week. Kati Museveni gwomanyi enswera zo bbiri ziizo kijeewo oba kikole ffe tuli eno tuli mu kirasha tutudde tunyumirwa. Nkugambye aba URA bagenda kubeera ne police ne UPDF bakwate konteyina ya Najjolo ebiwabyo ebifumu ejambiya ziri ezitalabikangako ejambiya mu fashion nga si ya bulijjo nga mulimu n'obukofiira bwa NUP ne t-shirt za NUP bino bagenda bikola obwe bamala obikwata ne NUP bagenda jigala bagenda gisiimula ku map kubanga muli batemu nnyo aba NUP ne muleta ebijambi okutematema abantu n'obu t-shirt bagambe Electoral Commission mu mateeka tugenze mu kooti mu mateeka NUP tujijjeewo si political party mbabuulidde. Kati Museveni weesootinge enswera zozo zatuuse ziri awo bbiri genda nabyo mu maaso oba yingira kati mu nnyumba
okiflashing kigende paka namungona wali ku Sowage Center kati gwamanyi bagenda kukwata konteine no bagenda kugikwatira ebusitema ku checkpoint mobile weighing bridge we bagenda ogikwatira. Yes, oba bagenda gikwatira emusta weighing point ebyo bigenda kubeera mu northern part of Uganda nga police olwekoze okunoonyereza bagambe ebijambya byabadde byasensedde dda Uganda yonna NUP egenda kutandika kutema bantu era olw'okuziyiza ogwo omuliro gwonna NUP bagigale okukwata n'akakofira k'NUP okukwata n'akasaati k'NUP ono alitayalinga kujja obitegedde ono alitayalinga kujja naye akimanyi nti jjajja waliyo nnyini ye weesootinge. Mulimu n'ebiso eby'obulabe ennyo nga si bya bulijjo ebyo bigenda kuviirako okubaninga NUP banaye budde bugenze. Number 2 ekiri e Congo NTV olwaliro mutuwa amawulire g'e Congo NTV mutuwa amawulire g'e Congo ekiri e Congo bassa aba UPDF abasobe 150 babadde babba waya za kopa ne balyoka bakuba bali ne babatta. Babadde babba waya za kopa mu kitundu ekiyitibwa mulindeko mbisome bulungi Mongwaro. Babadde babba gundi mu kitundu ekiyitibwa Mongwaro ezitwala information ziba zikola oba ku byamasimu oba biki nga ziva awe Mongwaro nga zigenda ebbuta mu kitundu kya Ozaire babakubye almost 15 bonna ne bafa. Wulira Museveni kiki yateesezza bw'oba olina omuntu waali eyo genda omaking sure nti obateega beza n'okubanga babaziise kiro obanga babaziise leero emisana bagenda baleeta mu helikopita babatwale bakuziikibwa mu National Game Park eri ekiryandongo bweyale niya Karuma bagenda baziika eyo mu nsiko tebagenda baddiza banganda zaabwe babasanze babba kopa. 1 ekyokubiri olutalo lw'e Congo bwe yamaze okukweka ebigundi ebibundu bye binyukiriya bye kati batandise kunyaga batandise kubba abalala batandise bakomyawo. Olutalo lwawedde Congo olutalo lwabalema tebalina bye bagenda kola bagenda kubuzaabuza kusala bantu babwereere nga bwe bakweka ebibundu byabwe. Amagye atandise okugajjayo. Number 3 ekisima mafuta ekibba mitima nsigo z'abantu ge mafuta gafaga wano mwaba wano mukimanyi. Waliwo Tikyalumbuye yataddeyo programu yange video yange ku page ye. Waliwo omukyalo omu bamuyita Nakuya yagambye ono mwana byayogera nga sibitegeera nze byayogera sibitegeera era sibibyo ababitegeera babitegeera kati ngamba abantu babasima amafuta nagamba kakati ate abantu babasima batya amafuta ffe tubitegedde oli yagambye nga sibitegedde Tikya kino watuleetedde kiwana kubanze ebintu sibitegeera. Ekisima amafuta kikyagenda mu maaso. Waliwo abasajja babadde mu State House ne bateesa ne Museveni ne bamukakasa nti senga adiringa nabo agenda kuva okukolera ku ntoli z'abazungu kuba bagenda muwa ssente zonna ze yeetaaga. Wulira nti ewaabwe COVID yabayisa bubi internal organs za problem za internal organs kubanga basangiddwa banywa sigala
banywa nnyo sigala abakyala n'abaami kati bwe balumbibwa covid ono awedde yaleka abawomogodde ebituli kaakati ekintu ekiriwo okunoonya supeeya omanyi kye bayita supeeya w'emmotoka omumanyi supeeya nga bw'omulaba wali ewa Kisekka waliwo abanoonya supeeya wa internal organs omuntu bamunoonya bakukwata ne bakusima amafuta gonna ne batakulekerawo yadde akookoocha bamukakasizza bamugambye bazze nga bamugamba ebintu bisatu supeeya w'omuntu internal organs ennuuni n'empuuta ebyo bw'abibawa tagenda kujulirira bazungu tebaddayo n'okumumanyira kuba agenda kuba takyetaaga World Bank IMF biki no bagenda bimuwa bano abantu mwabaddemu abasajja bano babadde basuubirwa okubanga abamu babadde abayindi from India kwabaddeko Singapore kwabaddeko n'Abasirilanka baagala empuuta baagala ennuuni baagala amafuta go saaga ebunyolo bane waliwo ebintu ebiri e Uganda ebunyolo bwe bayita Oil City bagambye bwe bati bw'oba oyagala ebicupuli by'amafuta nga bataddemu amalagala bakunyiramu simanya amalagala enniimu kamulali ne bateekamu ebintuntu mbunna amafuta gegire ata ebunyolo gye basinga okusima amafuta gye basinga okucupula amafuta naye bannange tulabye Oil City ekiri mu Oil City bagenze kusomesa abantu ababodaboda bwe baba bayiwamu amafuta n'oyasimula komaawo gendo oyite poliisi ekuli okumpi agugabamu ebintuntu ate mu Oil City agamawulire mwagalaba ati amawulire gaba mangi olumu gatulema okumalayo ngenze mu maaso kakati ekisima amafuta kino meeting eno yabaddemu Abasirilanka Singapore ne Indians mwabaddemu aba migration mwabaddemu n'aba Ministry of Labour ne batuula nga kuliko Kandiho kuliko Museveni kuliko Muhoozi kuliko Mbabazi kuliko Kahindo Tafiire kuliko Museveni Kandiho Mbabazi Kahindo Tafiire ne Kayihura bonna babaddeko ne batandika okwogera ku kintu kino okukakasa nti bagenda kufuna sente nga tebeetaga IMF tebeetaga World Bank bagenda kutunda mitima gy'abantu bagenda kutunda bannayuganda bano abasajja babagambye bwe bati bagenda kubatwala e Saudi Arabia banoonya abantu ng'olina omusaayi gwe bayita AB simanyi oba oguli ogugata NB baagala AB group blood group AB abo be basinga kubanga eri ewaabwe mbugwe guliyo kati aba oplus muwonye tebabeetaaze leero baagala AB nene bagamba bwe bati abantu be bagenda okutwala bagenda kusooka ebyo bikampani byabwe bigenda kukubuuza gwani ewammwe ani aliyo omukambwe akola muki nti munayinza ata wange ye mugagga ali asindika kigaali gojja gende Saudi era bonogamba nti nyinayo wa UPDF nyinayo wa police gojja gwa interview bajja kugamba ddayo tebaagala kerere bagambye mu making sure nti tewali kerere bagenda kukubuuza ewammwe bagambe nti ffe waffe Giant avuga boda gojja kufuna passport 2 visa 3 kugamba bakwongereyo paka ofune n'ey'omuggulu bajja gikuwa kasitone bagamba nti waffe asembayo avuga boda ffe tetulina nnyo era kakati nze ngenda okuba Giant nga ngenze ebweru bagambye batwale abantu nga ne bakusima amafuta ewammwe tewaliyo capacity ekuba nduulu bakubuuza n'okubuuza mama wo alina smartphone kutunamufunira tumuweereze ng'esente ze nedda munnange eka tewali alina smartphone nga bamanya gwe tolina gwogenda kuyogera naye nga bamanya gwe tolina gwojja kukubira kifaananyi kukiweereza okitegedde kati abantu bano ne mu Uganda mwennyini bagenda kuzimbamu amalwaliro oba okutereeza ago agasangiddwamu
basobole okugateekamu ebyuma babasima amafuta wansi ne waggulu abasigala ewaka n'abagenda. Ekyokubiri, accident zigenda kweyongera mu kkubo ku makubo gonna ag'e Uganda. Kirikula na kigenda kubeera nga kizunga bwe kiti kirabo wa boda boda gundi atise basatu nga kikukiika ding nga babaddusa nga babasima amafuta immediately nga babasima amafuta abantu be itojo take cover itojo ntunga mu take cover eddwaliro lyammwe bagenda renovatinga balyongereko babazimbirewo ne block empya Kagadi oyima habe Kagadi take cover bagenda basima amafuta mbabuulidde mugenda biraba nkugambye tuba twogera nga mulowooza tusaaga wano tewali muzannyo itojo ntungamu Kagadi oyima Kapuchorwa paida mutekinge cover bagenda kuzimba ya malwaliro batekeyo n'abasawo nga ye aliawo alinda jatonya hojotonya banange wa boda boda mu mutasenga dokita ja abata tayina go yakozeeko kuva ku macha yaliwo kupangulula muntu n'okupakinga supeyo oyo supeya sikulwanga amenyeka sikulwanga adamejingibwa ate mugundi apakinge bulungi. Abasajja bagambye covid yatuyitamu ekiri ewaffe abasajja balina sente naye ebyomunda covid yabiyitamu olwasigala abo abasajja banywa sigala katulira wano paketi egudde wali nange kanywe ku munanasi kubanga nange covid sikulwanga mpitamu. Accident zigenda kweyongera obungi nga bagala internal organs. Kakati bwoba ogenda bwoba omanyi bwe batandika okutwala nga bagambye bakutwala Saudi Arabia. Listen, bwogenda okukola interview ne bagamba Saudi Arabia oba ng'oli Saudi Arabia n'otuuka Saudi Arabia n'owulira nga bakutwala mu kitundu kye bayita Dammam bannyonnyodde bulungi awali ebintu byabwe byonna ebikola bwe bakutwala mu kitundu ekiyitibwa Dammam bino bijjemu. Waliwo ekitundu kiyita Al Qasim bo babadde bakyogeranga Goshen simanyi Al Goshen simanyi Al Goshen kiyitibwa Al Qasim simanyi Qasim nyenzo kinoonyerezaako kubanga nsoose kukuba nenkuba nembuuza ekyo ekya Dammam it's an industrial city kino simanyi Al Qasim it's an agricultural city. Bw'obeera Saudi ne bakugamba nti oyolekedde mwana wa ssebo baako woolaalira tokkiriza. Abasajja bakakasiza nti ekyo ekitundu mwenna bagenda gye mugenda okuggwera kati bw'otuuka eyo todda mbabuulidde. Abo abasajja nga bamaze okugenda Museveni n'asigala ne basajja be bano bakandiho baani ne batandika okuyogera ku mbeera eriwo neya message gundi engeri gye zifulumamu okwerinda okuliwo. Museveni n'agamba ekyamazima ono omusajja alabika kakati ye takyasobola embeera eri wano. Ndayambaje Museveni yategedde Ndayambaje yamulimba kakati n'owulira solution. Obwongo bwa Museveni bumugamba ekyamazima wano waliwo majini bubweni ya plantinga ya majini naye amajini Ndayambaje gamusinza amaanyi kati mbu Museveni bamulagiridde omusajja Omunigeria ogugu omanyi ogugu Abanigeria bamuyita ogugu kati agenda kuleeta ogugu kuba yabakakasiza kituufu wano waliwo amajini tusula n'amajini wano. Ndayambaje gamulemye kati tugenda Nigeria. Mbwe Nigeria waliwo omusawo yabadde amunyonyola bannaabwe mbu alina akaviiri keeru kava wano mu kyenyi paka enkoto kalinga akamusungusungu akanyonyi akakagundi kakamusungusungu kalina ekisasi bwekiti kigweno
mbwe Nigeria eriyo omusajja alina ekisasi bwe kityo mbw'olissa ogugu mulwadde bulwadde wanaatuuka wali agenda kukwata kimu ku kimu bw'ati byonna bitwale nze ndi mu kirasha era yabakakasiza n'abagamba temuddamu kutya kutuula wano eno ensonga eri solved kasita tumala okuleeta Omunigeria nze wendi. Museveni yakakasiza nti ndayambaje byonna emisale gye yabasala yabakeezanga ku makya tebereza ku mpewo y'okuleka Victoria awo ekyemmanga n'abayiira amazzi mbu n'abambulula n'abasala emisale n'amwambula n'amukwekweyesa kutaka n'amugamba Museveni vuga eggaali Museveni n'avuga eggaali gwe walavuzeeko eggaali Museveni n'avuga eggaali nga tulaba kati akitegedde kati nti ndayambaje yanziba ezo dola yazitwala kati wakuba essimu takwata kati ate agenze Nigeria nze wendi wona okakasiza musajja gwe nti Katonda yakuvaamu nga n'Omunigeria mwogedde nze ndi wano ndaba buli ayogera gwe tusika nayogera nga tunyumya bwe tuti kasitoma n'akwata akazindalo nga tumuzzaayo nga tusika omulala nga gyayogera naye bannange mujja kulaba ebintu olunaku lumu mujja kwewuunya mbu Omunigeria alina akasunsu kava wano keeru nviiri sigamba mbuno yazitona bajjajja bamwawulako era Nigeria buli lwe bamulaba bagamba igwe ogugu kati nze wendi kati ate tubakaganye n'ogugu Mukama abawo omukisa bye nninawo si byebyo si byebyo bikyabulayo byebyo kakati awo wano bwe twawuliridde Janet ng'akakasa Museveni n'amugamba oluvannyuma n'amugamba bw'ati ku Lwokutaano ŋŋenda siriiwo bw'oba olina ky'oŋŋamba kiŋŋambe nga bukyali kubanga ŋŋenda tusootinge bano abantu kubanga babbi alabika afuuse ensonga babbi bwe tukwata ku ono ajja kugamba bbaawe bakakkane kati ŋŋenda ntungamo ku Friday mbagambye ab'entungamo bw'oba obanja oyo omukazi ku Friday ajja mulinde agenda kujja agenze yagambye waliwo abantu abamanyi bazadde ba babbi abagenda omuyambako bakitandikirawa bakigusizaawa bagenda bakola batya okubakwatako bagambe muwala waabwe ave mu kintu kino byebyo zezo ze security alert zembadde nina leero binajjolo n'ebijambiya bijja biriko receipt eziri mu manya ga Kyagulanyi mulimu obukofira bwa NUP ne t-shirt za NUP kati Museveni kwata kikonteyina kyo eizo kiziike kiramba oba kirekeeye mu Mombasa kirekeeyo oba kireete tukutye nti wabula gwe Museveni kwegamba gwe wasoba kikonteyina kireete gwe leeta galagala ya konteyina ogireete tulabe nanga ngagamba bane kakati mulaba nanga ajja kuyogera mpola nanga mulabeeyo bannayuganda twabagamba temuleeta najjolo naye mulabe omwana wammwe kati omwana wuno aleese ekonteyina kati konteyina yino ya najjolo omwana agenda kusala banne naye nga NUP lwaki musala bannayuganda obwenkanidde awo naye mwe musaaga n'enanga ate agenda kuba mukakkamu enanga ng'alimba akukwasa n'ekisanula byaddala nga enanga gayogera mazima kakati omwana afuluma ebweru ekiro kati emunyenye emugwira simanyi oba bulijjo abadde akikola kati emunyenye wamattuse waggulu omwana ali bweru atambula kati senge emunyenye emugwira kati poliisi tuyogera tutya titwakuumye bubi wama bannayuganda temulaba enanga oli musajja njagala mpiteko mu politics ono katono obudde bugenze bamikwano obudde bugenze muwulire eyo kino NSSF nsoose ne NSSF muwala w'Obote mukazi wa Kena mukamwana w'Obote ye yakola etteeka bazzizaayo abantu naye ne bamakinga sure nti bakulagako essanyu bannange essanyu linzita ate banaye mbadde mmanyi nti nze atagenda kuyita kubanga ntidde nnyo nga buli avaayo agamba maama nze ngudde ebigezo bannange nze ngudde
waliwo omusajja w'engulu bamumye agambye but why I'm a citizen and I'm a citizen and you don't know money has no age. Age knows a money. I worked for 30 years. Now I'm a citizen also. Bamumye sente citizen yasobola okukola naye okujjayo osooka wa mukamwana w'obote naye okusevinga kwa mpaka. Omukazi yagambe maama era nno nze mbadde nzizeeyo ssebo nga buli ajja akaaba nze ngudde ne batulaga yaawo ono ye yali azaala pressure nezimukuba n'amala emyezi 6 mu kkoma kati yayise bulungi era ezizo agenda kuzifuna. Abo abasajja bajja bakimanyi nti guno omwaka tugenda kugaba obukadde 8. Omwaka gonna bagenda kugaba obukadde 8. Abantu 4 2 si bwe bo 6 buba buweddeyo 2 emirundi 3 5 emirundi 2 ekyo oba tokimanyi naye ng'omweso gonna ogumanyi n'oguyisa nawo. Kati nze nagwa maasi wamawulira baatulazeeko abaasanyuse okutukakasa nti mukamwana w'obote akola. Teri mukamwana w'obote kyakola era abaasevingamu NSSF mwamaze obudde ku kigundi ekyo gwe yandigenze n'owubayo olutuza bodaboda 2 ng'obudde bukyali n'oddayo waka ng'olina akawunga. Eyandigenze mu wino ne weetikkayo emigugu 3 n'ofuna 3,000 n'otwalira abaana mukene ne balya. Mukene w'3,000 omumanyi bamulirako ennaku zaabwe 4. Oli wali okonkomalidde ku NSSF mukamwana w'obote tagenda bawa ssente. Mbabuulirira wano bagambye omusajja obulako omwezi n'essaawa 7 kati gutukukole tutya tomanyi kubala myaka ate lwaki ebiwandiiko byewawandiisa wano si bye bino tebikwatagana. Emyaka gino ogenda giweza mwezi kanabe mu gw'omusanvu nga 6 kusawa 6 n'ekitundu ogenda okuweza gino emyaka kati genda ku nnira okyuse gundi. Omanyi prosesi ya nnira kati ebiwandiiko by'okuva mu nnira bijja kukomawo 227 okuva mu nnira wabula kati agenda kukeeranga ku nnira agenda kukeeranga ku nnira buli lunaku asimbe layini bamugamba ofisi komishona agenze mu kyamisana nti ate nga mulengera eyo kooti bamanyi okuteeka kaawe kooti kiki komishona bamukubidde essimu embwayi erwadde embwayi ebadde efaddusi tagenze kutaasa mbwayi ojja kukomawo nga 37 okomawo nga 37 ate okeera nnyo gwe baba bakujje mu geemu muve mu kukola ebitalina makulu mugende mukole ebirina amakulu 7 mu bitasobola basasula ezo ssente n'ekyokusooka teziriiyo. Bakugambye juuzi abasawo emyezi 6 tebalina ssente. Abasawo emyezi 6 tebalina ssente naye madamu Sadolini alina zaagaba. Mama wa Segirinya okutambula obutambuza awo ku street ng'agamba wawe Segirinya obwo bukadde 10 mama 5 n'ogundi 5 n'ogundi 5. Musirike temulekanira ku parliament. Lwaki mulekaniranga ku parliament? Bannabyabufuzi ssente bazirina ababbi abatalina kye batuyamba. Madamu Sadolini juuzi yakwata Pastor Bugembe. Waliwo omukyala yaŋŋambye n'aŋŋamba bambi weebale kutusomeseza ku Pastor Bugembe. Pastor Bugembe genda omugambe ffenna tuli bamulikwa ne Ssaabasajja Kabaka mulikwa kitaawe yamugendako. Tutiisa na bwamulekwa ssebo. Omukyala yaŋŋambye okimanyi ne Ssaabasajja Kabaka mulekwa ne mubuuza mu buwangwa bakyogera batya kuba nsobola okumenya obuwangwa. Ssaabasajja Kabaka bw'abanga mulekwa mu buwangwa bagamba batya kuba ye Kabaka tebamwogerako buli kintu. Sikugamba waawe bannange nedda balina engeri gye boogera ensonga z'Obwakabaka ne mubuuza bakyogera batya nagamba sikimanyi naye ndowooza oba toyonoonye. Bw'onooba oyonoonye si nnyo ekikulu abantu bakitegeere nti Bugembe si gw'osoose okuba mulekwa. Ne Museveni yennyini mulekwa yatta taata we ate ye enfuuzi yatta ne maama we. Museveni omuyita muntu ye nga gwe Bugembe n'aŋŋamba bw'ati gamba Bugembe yajja wano mu mwaka gwa 2008 n'atusolozaamu ssente ebweru eyo mu Amerika mbwagenda kuwasa bane ngenda kuwasa mukwano gwange. Ne bamugamba pastor ogenda kuwasa nti buli lwagenda mu Amerika bagamba ngenda kuwasa mukwano gwange.
kati balina mukwano gwe baali balowooza nti gwagenda okuwasa bagenda okulaba nga bamumututteko ne bamubuuza ate nti nyinayo mukwano gwange omulala ngamba yesu if you know ne bamubuuza ate nga mukwano gwaffe bamututte ne bagamba nyina mukwano gwange omulala kati bugembe akaddiwa gwawo naye buli lwe bamubuuza bugembe baŋŋambye ezzaayo ssente z'abantu mu USA bw'oba togenda kuwasa mukwano gwo yegamba nyinayo mukwano gwange nawo ne bamugamba pasita bw'oba ogenda kuwasa kiwedde ne batuuza miitingi z'embaga ne bamuwa ssente ate yali omukazi yanyize yagambye ate yali mu palamenti yansabiriza nga yakatukuula wano ngwagenda wasa mukwano gwe oba mpiseewo ttuuka eyo madamu Sadolini ssente azizunza nawako bugembe nawe abatalina makulu abasawo bagambye emyezi 6 tebafunanga ku ssente abasawo juzi omusawo yapanguludde omwana n'amugabanya n'akabubi k'omutima bayibuli keyogerako mu Ezekeri nti ndibataagula akabubi k'omutima nenkataagula nenkaleka ebweru omusana ne gukookya empewo n'ekafuuwa ebikenembe nebikalya ye omusajja teyakataagudde yakakutte bulungi buli mwana n'amugabanyizaako oboone yatutte ekitono yamutaddeko kaveera nange simanyi naye emyezi 6 tannaba kufuna ssente naye maama wa Seggirinya ye yatutte obukadde bwe 6 just kukaabakaaba nayitaawo wawe alirudda wamba wabire olanya yafa oba teyafa bannange Sadolini mama sirika awo Mawu n'ayingirawo Mawu yatuggulako olutalo lwa myaka 2 n'ekitundu nabadde sinnamwambala babizonto ne bamwambala kati ate akaaba ali simanyi buno yawaabidde babizonto abo babizonto bw'owabira bizonto ate gwoba oyise ku kyabizonto n'ogenda walala gwe kiki owulira ebintu by'ababizonto nze atabiwulira olaba binnuma nze ne bwe banjogerako ate ababizonto omulamuzi ajja kukubuuza gwe oli zonto oba nti nze ndi looya lwaki owulira ebyabazonto wamma bazonto muddeeyo butabika kuba bo babizonto andize ya dormant practically dormant naye mwendo omusaaga kati mawufiriza hiti wagamba emyaka 2 togimaze nako tonaweza wiiki ate gwe ng'oli bulala ate gwe ng'ogonze nnyo gwe baleeta gwe wali osobolayo kwegamba gwe wali osobolayo weka nezza lyakusinze akakazi kazali katutwalaganya nga tukeera ku zzali tusiiba ku zzali tuzibiza ku zzali ne twekolamu ne shift era nga bwe tuba tuwumula tuhanding over night shift take over for luzukuka now morning gundi take over ne tubiriitiriza zzali kati yagenze okutuuka bannange ayine yatuuse wali nga yeemagaza yekka n'agamba kale senga nazze ne Diamond wange ye nno yagumaguma naye ate gwe mbwe emyaka 2 n'olunaku teruzibye batuwa omulala gwe va mu ddiiro batuwa omulala mutegedde ki kye ŋŋamba Uganda teri ssente kyova olaba bagenda basima amafuta basobole okufuna ssente abasawo tebasasulwa NSSF teriyo ssente okitegedde naye manyi ali mu NSSF bamuyisaawo najja ye Emmanuel ow'abasawo bwe bagambye abasawo tebafuna ssente myezi 6 ekyo manyi akyogerera ayine byona ku ssente ayine byona naye abakompuleyininga abatasasulwa era bo babataddewo nga boogera ku lwakuba bakyusizaamu erinnya myezi 6 tetufuna ssente naye nga mubategedde musoke kibirango gundi bo tebasasulwa kati ayine byona awo yajjawo era nga bulijjo nammwe mukitegeera tetulina ssente naye kakati twamaze dde okulaba Ministry of Finance batutereyo supplementary enyongereza ey'embalirire ya supplementary bamaze kugiteekayo bajja kufuna ssente already twamaze dda bimala kujja mu mawulire ne mubanga mwamaze dda awo ayine byona
awo ayine byona yakolawo naye basajja mmwe mwasoma ki okubanga mmwe musobola supplementary lwaki dokita Luswata si yagenda mu supplementary si yasaba supplementary lwaki oli omusajja Ssekabira asobola okutereeza akabubi lwaki si yasaba supplementary lwaki ayine byona si ye yalongoosa tasobola ayine byona ayinza n'okubanga tasobola kuyiwa ayodini ku kiwundu ayodini okumuyiwako obuyiibwa ati tasobola naye ku supplementary ateekamu ettaayi supplementary yita amazedde okugiraba ate abagundi abalamuzi kalemani haliko koko umuntu huyu muntu awo yajja kalemani n'omubuuza naye kalemani gundi bagigudde ensalo ebyaddala leero bagigudde ne bawerekera ne basi n'esala gundi kola bwoti gulo leero kalemani linnya basi twinite kati zikola linnya ogenda oweerezeeko e Rwanda weebale nnyo weebalire ddala byotukoze ebirungi n'ebibi tusiimye genda hariho koko umuntu uyu muntu wabula basajja mmwe mujooga kaakati wulire ettaka ly'enaggulu nakawa mbw akakiiko katudde okunoonyereza ku ttaka ly'enaggulu nakawa bagambye bwe bati era bagenda kuyita abantu bonna ababeerako baminisita ba Kampala ne Ministry of Lands okutandika okunoonyereza ku ttaka lino kubanga ebbanga ligenze nnyo nga tewali kikolebwa ate baali eguzaaguza dda omuntu omutuufu eyasengula abantu ku ttaka eryo mumanyi naye tebamwogerako yali amama Mbabazi ddayo ogenda ku YouTube gundi terimba social media genda ku YouTube olabe ebintu ebyo Mbabazi ye yayogereranga ekyo ekikampani simanyi opeeke simanyi opeeke bikoze bitya bakiyitaani opeeke biki bakiyita bete opeeke prime properties Mbabazi ye yakirimu Mbabazi tawali waawulikikira naye omanya anoonyereza naye bannange Uganda naye bannange ekidde Uganda kambabuulire Uganda naye Yesu lwaki takomawo wakiri n'asooka n'atwalako Uganda yokka bw'atanaba wakiri asooka atwaleko Uganda yokka fe atutwale Uganda Yesu okigende mu ggulu kuba kati ekiri Uganda Kateeshi mumanyi omusajja gwe bayita Kateeshi yabba URA n'ekizimbe kya URA ekyo bamusanga kitadde ku tulola akitwala ekyo kizimbe ekipya ekya URA ekyo bamusanga agenda wali ku Jinja Road ku bitaala wali ku Electoral Commission ne bamugamba nedda kyekizimbe kizzeeyo n'akyusa tulole n'akivuga n'akizaayo awo era lwe yakizaawo enkeera enkuba n'etonnya n'eyita waggulu n'etobya kompyuta simanyi emifaliso simanyi bulangiti ebikopo essowaani peeni byonna ne bibitoba oyo Kateeshi sebo yatudde mu komiti hali mu komiti musajja muwanvu bwati Kateeshi nagambye naye mukama kwegamba sitaani atandise okunoonyereza ku bakozi b'ebikolobero sitaani tayagala bikolobero kati anoonyereza ku bikolobero kukulya enguzi Kateeshi mumumanyi Kateeshi yagamba sente nazitwala kale naye omuntu ageza nkwateko mu namba ogere okuva ku Museveni omuntu ageza nkwateko ate ngenze mu byabufuzi Kateeshi yasasula akalulu buli muntu eyamuwa akalulu mu kamyufu aka NRM yakagula buguzi ye yajja yaani Kateeshi yajjayo minisita gundi waliwo Erioda tumwesije si yoyo yajjayo Erioda yakubana Erioda emiggo oyo omusajja bw'obanga ebiseera bye byali bya COVID ne bagamba tewaliyo kukola laale oyo musajja ye yasooka okukola laale e Uganda oyo Kateeshi mumumanyi sebo kati anoonyereza ku buzzi bw'emisango alina munno omulala ye gundi njagala ebintu bino mu biwulirize bulungi ettaka liwerako eketeya za 5.3 naye abanoonyereza ye Kateeshi ne Dani Kimosho be banoonyereza ku ttaka naye bannange mukama kwegamba sitaani yalokose kati sitaani anoonya bakubatiza
Neba nange Uganda tulifuna ddi obwenkanya. Uganda tulifuna ddi obwenkanya. Uganda tulifuna ddi obwenkanya. Kateshumbwa waba atandise okunoonyereza ku buli bw'enguzi, ku bubbi bw'ettaka. Kiri Uganda mama nyabo. Bagambye bwe bati abaaliko ba minisita ba Kampala n'abalandizi be baagala. Omuntu eyakulira kampani eyo yajanjule yagireeta yali gundi waayo yali amama Mbabazi. Mbijjukira 2010 nali nkola mu New Vision. Waliwo abaana, waliwo omwana yali mukwano gwange ng'asula awo. Senga awe yali secretary ku mulembe gw'Obote ng'asula mu ezo gundi ezaali ngaawo, zifulaati ezo ezaali ngaawo, nga senga awe yali alinako gundi. Oyo mwana yali mukwano gwange nga ngenda yeewuwe. So ebyaliwo byonna mbimanyi. Era baagenda okubamenya ng'omwana yeemagaza bwemagaza bane kakati ndagewo. Ngenda kulagawo. Ng'obulamu bwabwe bwonna bali awo. Senga waabwe yabaleka awo. Amama Mbabazi ate ebiseera ebyo nga ndi weenaaleemu nnyo. Era twakayananga n'omwana ne mugamba naye mubaana mmwe lwaki? Naye lwaki abantu ba DP temwagala nkulaakulana? Bagambe bagenda bazimbira ekibuga. Olwo nga nange njogerera ddala nga kakwerege. Nga mbuuza naye mmwe lwaki temwagala nkulaakulana? Bagambe bagenda bazimbirawo site ekibuga. Basooka kuwaawo mmwe temwewandiisiza nti ye. Ne mugamba vaawo bagenda bazimbira muddewo n'agamba gwe mwana gwe tumanyi Museveni. Ne mugamba gwe oyogera ku Museveni nga nze mpulira wano. Waliwo anoozanyazanya Museveni omwogerako. Olwo nga bannange bw'oyogerako ne mubuuza lwaki temwagala nkulaakulana. Genda olabe enkulaakulana gye natembeeta. Naye Mukama ansaasira. Mukama ansonyiwa. Mukama ansaasira tontwalanga mu kuzikirira olwa NRM. Mukama ansonyiwa ekibi ekya Saakiririgo ekyokwogerera Museveni. Nagamba omwana naye lwaki bannange? Temulabanga zino ennyumba zikaddiye. Nkugambye oyo omwana mwogere erinnya. N'olwaleero mu New Vision yavaayo. Yavaayo. Bali bamuyita Lawubeeni Mukomazi. Nze omanyi sirimba. Njagala nnyo okwogera facts. Abo mu New Vision bamutegedde. Genda olabe ekisiko ekiri wali. Ate ng'ovudde ne ku kisiko wonna beeguzaaguzaawo kati w'abantu. Naye mu be banoonyereza Mbabazi tebamwogerako. Omuntu omutuufu okuyita awajja ayogere Mbabazi. Mbabazi ye yakulira ekintu ekyo. Sebo kati Kateshumbwa yakituddemu. Babuuza abantu abatamina kye bamanyi. Ekirala bagambe bwe bati naye bw'abaawo ensobi ezaakolebwa mu palamenti eri ku nsonga eyo tugenda zitunulira. Mbu Sekitoleko ow'emukono alina ensobi ze yakola mu kakiiko ako ng'ekyamaani waako ku nsonga ezo ez'ettaka. Ezo zo tebagenda zitunulira, batandikira ku byabwe bino. Muyite Mbabazi mu kakiiko ako atubuulire eyo opeeka eri luddawa. Opeeka eriwa era baakomawa. Ye yakulira okusengulaawo n'ensambya. Kasita nabirabyemu Kateeshi. Nze nakakasizza temusobola kufuna bwenkanya nga Kateshumbwa atudde waawo. Ebyo mbivuddeko. Buganda yaleese ripooti n'egamba bweti Mpango w'ekitiibwa Mpanga ne Katikkiro wa Buganda. Ekizibu ky'ettaka si Buganda Land Board. Buganda Land Board terina mmundu. Buli we basengula omuntu wabaawo emmundu. Emmundu ziva mu gavumenti. Kwegamba bulijjo mulinda Katikkiro yaba ayogera mutegeere. Nze mundabanga kakwerege. Bulijjo mbagamba buli lwolaba emmundu manya gavumenti yeekusengula. Naye bwe bamala okubasengula nga mugamba gavumenti tuyambe. Kati nga nze bwe mbyogera mugamba naye bannange ono omwana oba kiki ajja atamidde oba ddala anywa munaanaasi. Tugamba gavumenti etuyambe ate omwana agamba kati Katikkiro ye yayogedde bulijjo bye mbadde njogera. Katulwaliro mbasuubira okufuna emisekuzo. Mugiteeke mu nnyumba. Mulinde omuntu ajja n'enso. Okwate omusirikale ng'ayimiridde mbw akuuma amenya osaawo omusirikale akalenge.
bw'ona omusawo akalenge oli tajja kuddamu kumenya. Nkubuulidde bulijjo bye mbagamba ripooti ya Buganda egamba etya. Egambye bweti ekizibu tekiri ku ttaka lya Buganda Mailoland ne freehold naye era waliyo enkaayana yagambye bwati ate ekiri mu makereziya ne mu makanisa ate eyo yo tobala. Ero terivunaanyizibwa ku Buganda Land Board. Lya makanisa, lya magundi, lya masinzizo. Ekiri mu Bayisiraamu emmali y'Obuyisiraamu. Kwegamba emmali y'Obuyisiraamu. Emmali y'Obuyisiraamu ani agizanyiramu wano? Haji gundi. Kye bakola haji ate Omuyisiraamu ku mmali y'Obuyisiraamu muganda wange. Wakiri otwala eyiye ogendanga n'otwala emmali y'Omusiraamu. Person n'omubbako emmali n'ogitwala. Naye emmali y'Obuyisiraamu muganda wange enkuba ne bwetonya tebavaawo. Omusana ne bwegwaka tebavaawo. Omuzira ne bwegugwa tebavaawo. Omuliro ne bwegwaka gumala bamalawo ku mmali y'Obuyisiraamu. Naye genda owulire kiri mu mmali y'Obuyisiraamu eyo emmali ya Buganda Land Board ya Ssaabasajja Kabaka. Ekizibu ky'ettaka bakizudde kiri mu central government, kiri wa Museveni. Naye mmwe mutabani wa Katongole talina kyabagamba ne mukitwala. Kakati Buganda ye yakoze ripooti n'egireeta Oweekitiibwa Mpanga looya tabuusibwa. Katikkiro looya tabuusibwa ate Katikkiro maaso moogi yamulaba. Nagamba kati gwe Katikkiro kati byeyogedde byonna biba bituufu. Katikkiro talimba okujjako olunaku lumu lwe yagiraagiramu bwati n'agamba bannange alaji ekirabika alaji ate si musawo nze simuneenya ku kya alaji. Twagenda okukizuula nga si alaji kekoko kaakayitamu kuba naye mwana wa muntu. Ng'oggyeko alaji Katikkiro talimba. Kati buli muntu situkolwanirira ettaka lyo. Omuntu akubbako ettaka omutegedde omulabye central government. Temuyina ndowooza kati temuyina kye mu mmanja. Naye nga ba NSSF mugende mukole ng'oli eyo owulira imaani yo yasituse libido eri waggulu ogenda funa emyoga eno wateekayo empapula z'emyoga eno otaddeyo eza NSSF. Ntwala omukisa guno okubuulira zonna tolina z'ogenda kufunako. Nkubuulidde si kukolimira ge mazima. Wabula oli awo tokyabuuza ssebo. Tokyabuuza ku lw'okubanga eno oyina emyoga eno oyina gundi. Nkugambye genda okole by'obadde okola. Genda osambule osige. Naye bw'obanga ekikuganya okuddamu okubuuza abantu myoga na NSSF owuumi. Eno gavumenti ekwata UPDF n'egitwala egumbulula abaana ba primary na ba secondary n'amasasi mbuno babadde batamidde. Mutwala abaana bamwe basome. Abange nedda ssebo tebajja kusoma. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo jangu osomese. Ka wano ayi Mukama osomese era oyigirize mu linnya lya Yesu. Politician agenze. Kati Mukama w'amajangu gwe abayogera. Ebigambo byo biyite ku lulimi lwange bigende gye bali mu linnya lya Yesu. Amiina. Bw'okola obulungi tosiimibwa. Ekyo ekibuuzo Katonda yakibuuza omuntu mulamba. Nange nsobola okikubuuza. Nsobola okibuuza Museveni. Kubanga nsebo lwaki otwesibako. Bw'okola obulungi tosiimibwe. Kakati bwakubuuza bwatyo kitegeeza ky'obadde okola si kirungi ate tosiimibwa. Ate kitegeeza okiwulira. Gwe tebakulimbanga. Omuntu ekintu ky'abaakoze y'aba asinga okukimanya. Mmwe mwagenda okukimanya ati naye banne kirabika no Museveni yatutta. Museveni si yatutta mulowooza. Museveni si yatutta. Ako ka debate ako. Nga ye Museveni yakimanya Museveni amanyi n'omuntu gwe yasooka okutta mu bulamu obwo. Yamumanyi. Muti mumumanyi naye yamumanyi. Teri muntu ayinza kukutegeera kukusinga. Era tebakikulimbanga. Omuntu asobola okukweka ebintu nga wano omanyi nti oyinza okubeera omuntu omu naye ne baleeta abantu bana nga buli omu akumanyi bubwe. Ng'owemakerere mu kivulu akumanyi bulala.
owe waffe Buwama amanyi bulala, owe Gaba ku Mwana Sahaya amanyi mulala, ate n'owa Wakiso SS amanyi mulala. Wakiso SS bamanyi pastor. Ne Pastor Willy. Bannange Pastor Willy. Kuba nasumba abaana Wakiso wano. Nasumba abaana Wakiso. N'abasomesa baamu nga nze omusomesa nkuba kibooko. After classes nga bambuuza bafukamidde. Musajja wa Katonda ayitawo oyimirira. After classes nempitawo bwe nti deputy master amavi ku ttaka. Ate nga ndi mu S2 S3 S4. Nasumba abantu ewakisaawo. Nemwe ndowooza Katonda kyeyava nzijukira oluvannyuma ng'ensi enkuba. N'agamba ne bannaye nakalenzi kankayambe ku luno. Nange naweereza Mukama nentereka ku NSSF wange ow'omuggulu. Katonda nanzijukira n'angamba genda ekkata gye ntadde NSSF wo gy'oba omujja. Yo olwaliro mmeka tebayiyeeyo mulowooza. Afaane Katongole mu mugambe enzija. Leero balabika bayiyeeyo. Yes. NSSF wange namutereka mu ggulu. Kati mu abali ku mukamwana w'obbo temwe mumanyi. Wulira mpisa enti eyo ogende eyo. Wulira bw'okola obulungi tosiimibwe awo nja kujjukirawo, awo nja kukomawo edda nja kutuukawo. Anti omanye ebintu bigenda ne byetoolola bwe biti. Wulira Mukama yabuuza mbadde gamba wali nti omuntu omu bayinza okuba nga bakumanyi emirundi eri ewaffe ku kyalo bwe bakulaba ko bagamba bannange mutereke ffene mukweke ffene oyo Willy mutabani wa Katongole kazze tetuya kuddamu kulya ku ffene ku kyalo era balabira ddala eribbi lya ffene era omwaka esooka Willy nkimanyi ffene si ffene mwe Willy mumusalire ku ffene ya ogundi yali mu nnyumba oyo nanneetaasanga bukyali neme kubanga era ne bwana munnyima nja kuyita eri wammanju nzije mubawanuleko nga bali ekyemisana mubawanuleko ate nga simukubye ku ttaka mpola nenzika n'effene n'entema bagenda okugira nga agundi amasanda gatonya kifene ekibadde wali ekitonya kyalazeewa kati awo abamanyi nga boogera bagamba oyo mutabani wa Katongole kati waliyo ow'okukyalo yammanyi bw'atyo kati ate waliyo yo wa Mwana High School buli lw'omugamba nti Willy agamba oyo omwana yasamba omupiira n'agumala mu bbinika ng'omuntu omu bakumanya emirundi 6 kati ate eriyo abamanyi ASP Bible and Politics oyo yalowooza Willy talya ffene ate eriyo amanyi nti Willy ffene amujja mu mbeera omuntu omu alimu abantu 4 naye gw'obeera weemanyi awe najivudde ogende eyo kuba njagala tubinnyonnyole mu ngeri gye tutegeera oba bukya oba buzibe mu ngeri gye tutegeera omuntu gw'obeera weemanyi ne Katonda wo. Olunaku lumu Bayibuli egamba bweti mu kyawandiikibwa kye mbawadde ekya Genesis oluberebere nnya waliwo story ya Kayini ne Aberi. Bayibuli egamba Adamu ng'amaze okuva mu lusuku n'agenda ne mukyala we ebbanga lyonna lye baali nga bali bonna bwe bati naye omu nga tamanyi munne linnya. Bayibuli egamba nti awo Adamu n'amanya Kaawa. If you know, you know. N'amumanya n'agamba yeggwe Kaawa kozi yegwe Eva. Bayibuli egamba nti awo n'amumanya ne batandika n'okuzaala abaana ne bazaala asooka n'owookubiri ne babatuuma amannya kubanga baali bamaze okumanyagana. Yes, if you know, you know. Abaana ne bakula. Abaana bwe bakula omwana omu n'abeera omulimi omulala n'abeera omulunzi. Aberi ye yali omulunzi Kayini nga mulimi. Naye Kayini ssebo ye yasooka n'okuwaayo mu maaso ga Katonda n'akwata ebirime bye n'awaayo. Oba yali awaddeyo ku busembye mu nnimiro oba yasima bimererezi oba ebikajjo yatwala bya namujinga oba yatwala kyawo simanyi. Yalondamu kaffene akatalina miwuula n'alondamu kasooli atalina mpeke. Waliyo kasooli ateekako empeke 6 nga kyonna kikongoliro. Waliwo kasooli bw'atyo. Katonda n'abuuza ono omwana ampadde obuntu obutaliimu ssebo nze gwanoonyeza obusembye mu nnimiro.
munne yasembayo okuleeta n'alyoka akwata ebiriga biri byennyini n'akwata amasavu g'endiga gali agatalabikangako n'atwala mu maaso ga Katonda. Katonda n'asiima. Bayibuli egamba bw'eti Katonda akebera mu mitima n'alaba omutima n'atunuulira Aberi Kayini n'amugamba Kayini yanyiiga. Katonda n'amubuuza kiki ekikwonoonesa amaaso go nga yina asibye emitaafu. Katonda n'amubuuza owayisibwa kati olwo kiki ekikusibye emitaafu? Kiki ekikunyiiza? Lwaki kiki ekikutuusa ku ekyo? Kuba Katonda yali amaze okulaba omutima nga gujjudde. Kyekirijjo kye twasoma, omutima bwe gukutama n'omugongo tegusigala waggulu. Kati omutima bwe gunyiiga feesi eragirawo. Kyova olaba omuntu abeera akumanya akubuuza bane kiki? Nedda tewali. Naawe mbuulira kiki? Ndeka naawe nkugambye tewali. Nze nkumanya olina ekintu. Olina nga ategedde gwogezezaako okukisiba. Naye bwe kiba mu mutima, nga gumaze okunyiiga, feesi ekiraga gwe ne bwe weesesa omuntu akumanya amanya naga ono taseka alimba. Tolaba omusajja asinga okubeera omusanyufu buli ssaawa mu East Africa ye bba Bwokola Jjajja Jjumba. Jjajja Jjumba ye buli ssaawa okumubuuza obubuuza erinnya asooka kubwatuka waawe eddakiika nga 3. Nze Jjajja Jjumba muzzukulu. Ate maama Bwokola ali manju afumba. Kakati ate omwana yeebase. Oli omusajja aseka. Naye omutima bwe gumala okuzitowa sebo omusanga nga tatunuulikikako. N'omubuuza Jjajja Jjumba leero kiki? Nga takuddamu. Genda olabe interviews zonna. Taddamu kibuuzo nga tasese. Taddamu kibuuzo nga tasese. Jjumba yasinga obusanyufu mu East Africa. Kati n'aba West Africa banoonye owaabwe tugende mu mpaka za Olympics ajja leeta omudaali. Oba ogundi Katatumba agamba basinika so much. Omanya basinika so much. Me cooking nedda. Tata wange yangamba sifumba. I have to work for so much za money. No za cooking. Awunaasekawo. Katatumba genda omulabe. Mukazi musanyufu. And storage. Niye bannanga ate gwe wabijjewa. You was the first person. Abo babiri be basinga obusanyufu mu East Africa. Kati wamawulira. Wamawulira. Naye omutima bwe gumala okunyiiga bannange n'enseko wano kunguluzibula. Era Mukama yatunuulira Kayini n'amubuuza Kayini, kiki ekikwonoonesa amaaso go? Kiki ekikwonoonesa amaaso go? Ng'amaze okukiraba kiri ekibaddewo. Katonda okugaana ebibye n'akkiriza ebyono kimunyiiza. Mu kifo ky'okuddayo akole ekisanyusa Katonda yagenda mu maaso. He went on ahead. Mu Luzungu ne yeeyongera mu maaso ate okukola ekibi ekisingako awo ng'amaze n'okulabulwa. Mukama yamulabula tannaba kukola kibi. Ne mugamba kiki ekikwononeseza feesi yo? Bw'okola obulungi tosiimibwe. Kola obulungi. Yali amugamba ddayo olimo oleete biri bye baalagira. Kati mugenda kugamba pasita kati wano kaleese enjiri y'okuwaayo. Si kye ŋŋamba. Oba muwaayo muweeyo oba temuwaayo mulekeyo. Mumuleke nze mundeke sinnaba kubabulira ku njiri ya kuwaayo mmwe mumanyi. Gw'omanyi ne Katonda wo ku nsonga yo nga bababulidde okuwaayo. Ndi mu revolution ate nze gye wano ndi mbuulira ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo nedda. Eyo enjiri bagibabuulidde kuva mu Sunday school nga waakiri okyama mu nsiko n'onoga eppeera. Ettoototo n'olitwala mu kibbo. Sijja kutuula nga basiga. Ate obeera walulumyeko nadda. Walumyeko ng'omwana bw'aba. N'ogamba kasita tugabanidde wakati ne Katonda. Nange ndiddeko haafu eno n'ogitwala mu kibbo. Okwo okuwaayo baakutusomesa sizze wano okusomesa kuwaayo. Nzize okusomesa kino. Bw'okola obulungi toosiimibwe.
bw'okola obulungi toosiimibwe? Lwaki mumala okukola obubi ate ne mwagala mukolebwe musiimibwe? Lwaki mukola ebibi ne mwagala musiimibwe? Mbuuza Museveni towulira. Omaze tukola ebyo byonna osse bazadde baffe, oyiye omusaayi mu Uganda, naye era oyagala osiimibwe. Kati ozze ku Aberi, seboze ku Aberi, era ofuba nnyo okulaba ng'omuteekako ebijambiya mbu alina konteyina y'ebijambiya. Kayini agenda mu maaso, nkugambye Kayini amakinga sure olw'okuba yakoze ebibi ye yanyiizizza Mukama, ye yanyiizizza abantu, naye ekiswalo kye n'ekibi kye bannange era akikwata akiteeka ku Aberi. Bayibuli egamba Mukama yabuulira Kayini enjiri n'amugamba Kayini weetereeze kuba kino ekintu bw'okola ekibi kikugoberera kijjira ddala ne ku mulyango gwo, kijja kutuula ku mulyango gwo. Bino byonna amubuulira enjiri nga tannaba kwonoona, tannaba kugenda kukola ki? Kutta munne, mwana wa kitawe ne nnyina. Se bagenda mu maaso n'okumutta. Gwe teweewunya ate omuntu akoze ekibi ayagala omusiima, kubanga ye atusuubira okuba mbu ffe tuli basiru, atutwaleko ettaka tusigale nga tuyimba, atuttira abantu tusigale nga tukkiriza, atugobe mu nnyanja. Ffe tukulidde ku nnyanja, abaana bali ebyennyanja ne babyesiiga. Naye gwe omanyi ekizigo ky'empuuta bwe kiwunya, otuuka mu kiraasi ne bataddamu kusoma. Ne bataddamu kusoma, olwo perfume ayingiddewo. Buli muntu n'akakasa nti ne bannange omuzungu yakola empuuta, gwe n'osaaga. Naye kati okukukwata n'empuuta muganda wange, kati mbwe era ffe tusigale nga tugamba Museveni oye. Nedda, ebyo ebiseera byayita. Bwe wakola obulungi tewasiimibwa. Ate wali tokoze bulungi naye wali obikwese. Olaba bano abantu gwe bazannya bipolitikisi by'ekinaana. Kitaawe bwe yajja yagamba bw'ati, bannange ngenda kukulembera Uganda emyaka 4, nkole constitution ngende. Nze ekisooka amani intellectual. Andi nze njagala nnyo okulunda. I'm going to kulunda anti. Now me, I don't want to do this kind of things of leading the country. No, me is going. Ate tuteko okuzaayo obuyinza muba mwana yinchi civilian. Abantu ba bulijjo beekulembere kuba be bamanyi bibagala okwekulemberamu. Abantu bagane bannange, omusajja nga yatuzaalira omwana, Museveni nga yatuzaalira omwana, awo n'atutwalawo 9. Eyagamba omuna ena yatutwalawo 9. Almost 10, 86. Awo n'ategeka yaawo simanyi tukoze constitution biki tutuuka ki okwesimbawo eyo 96. Omanyi ki kye yakola? N'alitayalinga amagye, n'ayambala ekkanzu. Kubanga basiviliani balina okwekulembera. Awo teyaddayo kwambala uniformu y'amagye. Naye era waalingawo bakakweregebe. Maama yawummudde amagye, era kakati yewaffe, era yewaffe. Ne batuuka n'omutwala ne bamuwa omutuba, akasolya, essiga. Nze ne ŋŋamba emmere ngenda gimeketa bumekesi. Sijja okuva lwe nabuuka, essiga lye sigenda kuddayo difumbirako. Emmere nja kumeketa mmekete. Akasolya ke sijja kebakamu. Nja kusula ebweru enkube. Omutuba gwe sijja kugubeeramu, nja kubeera mu musambya. Ebibyo byonna ne mbivaamu. Sebe bibyo nabiyina wali wakatongole mulema, nze nabivaamu. Sibiriimu. Kubanga bagamba mwenna nga abava ebutale mujja kuyita mu guno omutuba, siguliimu. Ninawo omusambya ogwange, nja kubeera mu musambya. Naye yali akwese ebibi bye nga tetubimanyi. Naye kale katugambe nti wakolayo ebirungi tewasiimibwa. Bwe wavungisa ssente za Uganda n'otubba nga tetutegedde, tetwasiima. Buli muntu ngagamba maama bannange eddoola ya Museveni. Ate omusajja nga yaleese eddoola. Bannange eddoola ya Museveni. Naye banenga Mukama yeebale okutuzaalira omwana. Abazadde abazaala Museveni nga beebale. Bane Museveni. Awo wonna abantu nga basiima busiimi kyokka ababbi. Ekiseera ekyokusiimibwa bwe kibaawo siimibwa, naye bw'okola ekibi n'otasiimibwa ate toyongerayo kutta banno, kutta liita Nabukenya. Alina NRM, be balina ssente, be balina poliisi, be balina amagye, babeera na buli kimu.
nesiba omuntu okwambala gundi bwambaza akakofiira n'ayitawo bw'atyo omusajja kimuluma abaana ne bagamba oye people power gundi nga gwe bakukima Museveni bw'okola obulungi tosiimibwe bw'olaba tebasiimye bw'oweereza balina amagezi basobola okwawula nti kati ono asiimye ono akoze kirungi tusiime oba kati akoze kibi tumugambeko wali mbadde mbaabuulya ne mutabani we kyakoze mbu naye alita yalinze kaakati civilian ajja mu byabufuzi naye bannange ate oyo ye mumuleke kubanga UPDF tuwunya ekintu oyo mwana yabadde atukubye Kongo oyo mwana yabadde ayina munne kahanga muhanga kayanja bamulaze Kongo ali mu nsiisira atadde wali omwenge ali ku bbiya anywa mbuno bakuba ADF ali ku bondi 7 bondi 7 mulimu n'omunanasi muhanga kayanja ali mu bibira bye Kongo anywa mwenge sawa mukaga ezemisana azezengedde abo bennyini be batumenya mbu bajjeno bw'okola ebirungi tosiimibwe Mukama yakibuuza gundi Kaini went on ahead natta munne bya Museveni naye ekikoli mu kiri ku lujjiru Mukama abawo omukisa enjiri teweddeyo lwa budde tunatandikira awo Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama weebale nnyo kubanga otuwa ekigambo ekiramu buli lunaku akola obulungi asiimibwa kati akola obubi yakolwaki akyayibwa nga buli wayita sebo nga tebajja bw'aba najja yagamba Duli yagamba bwati kisobola kuyimirira nze bwe saateeseteese RDC alina okunkakasa nti ataddewo abanaakuba enduulu si kutuuka wali ne banswazaswaza nedda njagala abantu nga tubasasudde ne bajja ne bakuba ku nduulu nabagambye ejjo amakinga sure nti amawulire abeeramu kati banange President Museveni kwegamba ate bwe mwogera obwogezi President akimanyi si yeye gwe yongerako erinnya bw'oba ng'oyagala okumubugiriza naye kati ate President Museveni President Museveni kakati kwegamba kiki ekiri wano n'amanya n'agamba okay bakyakijjukira bakimanyi naye wamma Mukama akola obulungi asiimibwa waliwo omwana wali magere omwana buli kyakola ensi yonna ekkiriza European Union yamubuuza naye ffe lwaki totukyalirako jangu kale waakiri jangu lwaki waakiri tojja buli sawa n'ogenda mu America buli sawa tukulaba oyiseewo ogenze Masaka tukulaba ogenze n'owaggulu Paida naye lwaki newaffe tojja okoze bulungi jangu nagenda n'atuulayo nsereko yanyiiga kwegamba nze nembeera mu byobufuzi nga sigenda nga mu gundi mu European Union kwegamba gwotuulawo ne weewaana okutuula waawo kitegeeza stupidity that is a stupidity of highest order otuula otya mu European Union nengamba naye Mukama akola obulungi asiimibwe muli mu struggle nga mukazi waasoma bamutikkira mbu muli mu struggle basomera mu struggle eyo ebeera struggle omukazi bamutikkidde mbu tuli mu struggle eyo teba struggle nengamba Mukama wama akola obulungi yasiimibwe ate abamu abali mu gavumenti muganya okusoma bagamba Mukama Museveni tiyasoma gundi Diana Atwine omwana yaleese bwino wa Diana Atwine yagambye atenza Diana Atwine omungamba Diana Atwine atogoloza yasoma Diana Atwine ne bamuleetako bwino bwati ate kakati bano abaana basoma mu struggle ate Lubongo yazadde ate mu struggle n'omugamba tubale Natasha ayina emyaka emeka kati tugibale yazalibwa mwaka ki eyo teyali struggle awo nga bagenda mu bulango bwa bakama baffe Diana ayina emeka teyazalibwa mu struggle awo nga bagenda mu bulango bwa bakama baffe ekyo tebakyogera naye wamma akola obulungi asiimu Katonda yabuuza naye gwe akola obulungi tasiimibwa Mukama ansabidde abalwadde n'abanyigirizibwa ababanjibwa bonna Mukama basisinkane mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina video ya leero yebadde ya ngeri ali yogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjetula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya lya Yesu amiina Mukama bawo omukisa obudde bugenze tujja tutandikira awo enkya ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu nga muddamu nti
mbawulidde. Mweraba tusisinkane enkya essaawa ze zimu. Katonda nga bwali omulamu, nzikiririza ddala Mukama nti tujja kubeerawo wano ffenna essaawa ze zimu. Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire, nzizeeyo mu United States of Buwama. I sign out.